I hope everybody is okay. Now this is people tugenda kulaba. For starters, oyo mwami mulaba ali mu screen yo. Nkimanyi kiteekeddwa kubuusa bajega. Naye mutukkirize tubayambeko oyo mulaba. Tolaba nti abantu politics bamuyita game. Naye ndi wano kubuusa. Uganda awo tewaliwo munnabyabufuzi asobola kuzannya game eno singa mwami yali mu screen. Pozi nga mwawo kankubuuse bw'abadde tomanyi. Wali owulidde kumanya gano Vladimir Lenin 1970 to 1924. Omanyi lwaki Vladimir Lenin bali bamuyita the cold calculator? Wali owulidde ku George Washington the Gorilla King 1732 to 1799. Omanyi lwaki bali bamuyita the Gorilla King? Gwanga lya America. Omwami amanyiddwa nga Wu Chimin. Tutunulidde gwanga lya Vietnam 1809 mpaka 1969. Omanyi lwaki bali bamuyita the patient insurgent? Pozi nga mwawo Townsend Luventure bwembe erinnya ndisomye bulungi. Oba wali omusomyeko omwaka gwa 1743 mpaka 1803. Omanyi lwaki bali bamuyita the diplomatic warrior? Kankuwa Semba Che Guevara. Omanyi lwaki bali bamuyita the romantic strategist? Mwaka gwa 1928 mpaka 1967. Gwanga lya Cuba. Atenga Townsend wa gwanga lya Haiti. Oba otunulidde the Haiti Revolution abali bagisomyeko eya 1791 mpaka 1804. Kati omwami gw'olaba mu screen agasse theories mindset ez'abakaguje nga 8 abaali abagezi mbyafaayo azaplayinze mu revolution eyafaawo. Kansooke nzireyo ku yasookedde ddala. Ogenda kakasa nti game omwami gw'olaba mu screen gy'azannya tewali yadde asobola ogimachingako yadde akatono. Ensonga lwaki ali completely technical strategical ate nga mugezi ebintu bye bya kibalo akuba omuntu nga tamukuteeko lwa nsonga game gy'azannya bagiyita the high end game. Nkuzizaayo ku bwe bayita the cold calculator. Vladimir Lenin yali atambulira mu bintu nga 4. Ekisooka diplomatic centralism, kino bakiyita rapid party discipline to prevent dissent. Eyo tactic gibuze Matthias Mpuuga. Exploiting weakness, buze kiri mu kapeninga ku bibiina byonna ebirala ebadde ku ludda oluvuganya gavumenti. King of slogan warfare yali Vladimir Lenin, the Marxism theory. Mpuuga recently yakakugamba slogan yali tekyakola takimanyi nti abamu ku basajja abaali abagezi the cold calculators Vladimir Lenin yakizuula ebimu ku bitambuza revolution nga tezikira n'obutadda mabega mulimu kye bayita slogan warfare. Kati kabaka wa slogan warfare e Uganda awo bamuyita Kaguje Kabejja oyo gw'olaba mu screen yo. Point ey'okuna munnafone Lenin bwe yasinga okuteeka amaanyi ge the ready teller. Awo nno tetunnatuuka okwatamu. Kankutwale ku gwe bayita Gorilla War King, kabaka wa Gorilla. Yali atambulira mu systems 3. Wano bantunuulidde 1732 to 1799. Kabaka George Washington gwanga lya America yali atambulira mu kye bayita systematic warfare. Nga kikyasinga okuteeka mu systematic warfare yali mulungi mu kuavoidinga direct war, nga kuba kasoobo mpola mpola akulya mpola nga bwakusuula nga bwolaba omukulembeze waffe engeri gy'alya mu Museveni tamukuba nga bannaffe abamusooka. Tajja direct bwenyi ku bwenyi, akulya slow but sure, akutema mirandira, takuteekako force ngamba ku ndoddo
propaganda of victory ono ye kabejja waayo ate spy network nga tusobola mukola kataka nga tategedde ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi mukugezaako kutemera lwaki game ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eri completely advanced nga tewali munnabyabufuzi abwe Uganda oba omuntu yenna eyita revolutionary asobola okuzanya game y'omwami ogulaba mu screen nkututte ku mwami ow'okusatu nga bafaanaganya tactics Hu Chai Min ggwanga lya Vietnam the patient insurgent yali atambulira mu bintu nga bibiri oba bisatu ekisooka long game strategy nga strategy yesi yakupakuka strategy ya kuzimba madaala okweresinga less the old order nkugambye omwami amanyiddwa nga Hu Chai Min eggwanga erya Vietnam ezimu ku tactics yali akozesa mwalimu long term strategy era ajjukirwako nti yalwana n'Abafalansa emyaka 9 yalwana n'Omumerika emyaka 20 yayina ekintu omukulembeze waffe kyalina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu peasant mobilization nti olutalo yalukwata n'alujja mu bantu n'aluzaayo yalujja mu bantu abali elite n'aluzaayo mu muntu wa wansi ekyo bayita peasant mobilization nti okwata revolution n'ogijja simply mu kibiina n'ogijja mu bakulu mu kibiina n'ogiddiza abantu oyo ye Hu Chai Min the patient insurgent kabaka kamutwale ku mwami owokutaano Toussaint Louverture ggwanga lya Haiti yaleadinga the Haiti revolution 1791 to 1804 omanyi lwaki baali bamuyita the diplomatic warrior yali azannya nnyo abantu ng'abazannya atya aleetera Mathias Mpuuga okubanga yatandise okwekuba ne Norbert Mao aleetera FDC okulwana ne FDC nga tabakuteeko azannya gemu ye nebeera high hand abasigadde nga mulina kwerwana oyo mukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti atuuka ne ku extent ng'abantu abali mu ligimu beekuba bokka na bokka nga tabakuteeko mukono eyo yali strategy yakaguje the diplomatic warrior kyakubiri emphasizing nnyo discipline era afa nnyo ku principles nti omuntu yenna bw'azimenya akwatwako akolebwako economic warfare kikulu sabotage anafuya ebyenfuna bya mulabe we nga tamukuteeko mu ngeri ey'akasoobo kati ngamba nti tulina obidressinga ku mukulembeze waffe mubuuze ku Museveni ajja kukubuulira ekimutuuseeko olunaku olwaleero omwami asembayo gwe nkugeraageranyizaako nkugambye omwami asembayo ate nga gwe kugambyeko ye Guevara ggwanga lya Cuba yaleadinga the Cuban revolution ono omusanga nnyo mu mwaka gwa 1928 mpaka 1967 bikiri eri asinga okufokasingako baali bagiyita focal theory small groups but very efficient and very effective olunaku olwaleero tuli mu kuzimba gaali myth making global revolution nti revolution ogijja within n'ogitwalako ne wabweru ekyali kisinga okuba ekyamaanyi ku Guevara baali bakiyita the media warfare mu bufunze ono yali yawamba media ng'agikozesa nnyo okulwana revolution kati mpulirizamu oyo mwami gwolaba mu screen tomuteeka ku bano bakaperebo oyo mwami azanya game eri high end erimu strategy ez'abakaguje bonna mu revolution abaali babaddewo ab'amaanyi so bw'oba omutunuulira tomutunuulira ng'omuntu wogenda olwana naye kifuba ku kifuba ajja kuba akuyambye game ye yawan kyova olaba 226 gwali eyo londa bwoti for a better Uganda kalonde kakuume kabanje